engeri gye twatandikamu music yanjawulo neya leero yaki yanjawulo. Abantu abamanyi okukuba ebivuga baba ba mugaso b'amaanyi. Okuyimba si kibi naye kirungi n'oyigayo ne instrument. Muzeeyi Matovu, obulamu bwo obumaintaininze otya okusurvivinga to this year n'emyaka gy'olimu? Biki bye weewaze okulaba nga tukyakulina? Kwegamba Mukama Katonda yakulembera naye ate era lubaala embeera nga n'embirokozozeeki otadde naawe olina okukola ki wesiga Mukama naye naawe weerwaneko omanyi nti wano walungi wano wabi. Oli okugamba n'obeera nga naawe ogezaako okwekuuma mu bintu bingi kubanga ebikemu bingi ku nsi. Okubeera ne Koffi Olomide ku stage emu okugambye nti ogenda okubeera okusooka okusharinga stage emu naye kitegeeza ki era obulamu bwo eri kariya yo eri nga Afrigo Band? Kyamaanyi kuba kati okufuna abantu ngaabo abo bantu b'amaanyi bamanyiddwa mu nsi yonna. Okusinga ate kuffe tulwana bulwanyi okukola ki okuba nti tutuuka ku levo yaabwe kubanga ensi ze bavaamu teziringa ffe wano omuntu bw'akuba music oli alowooza failure in life naye it is one of the professionals. Naye okikoze otya kyekikulu. Okikoze eki si byakwewaana kulwana sinebiki nedda kukola ng'abantu abalala. Naye ffe abamu tulowooza nti bw'obeera ng'okuba music ate oli wanjawulo nnyo n'abalala. Nedda kubanga bwe ziba essaawa ebbiri olw'okuba oli musician essaawa ebbiri zibeera ki bbiri ffenna naye gwe togaa nti nze nja kujja musanvu. Omusajja oyo kyo kimufuula ow'enjawulo. Byebyo bye nkugambye n'okuba ne principle n'okukola ennyo naye abantu abamu bali selfish. Ye ayagala abeere nti ye yeefaako nga ye. Nedda ekikoze obubi bano abantu abatandise music eya leero tebamanyi kye bayita teamwork. Oli yeemanyi nga ye tafa ku drama tafa ku wagita tafa ku kufuuyi ne backup vocal ye ne bw'atajje yajja kusaako CD ebintu byakyali. Muzeeyi Matovu, emyaka 5 tukusuubira okuwummula okuba nga tetukyakulaba mu mpewo. Sobola kuwummula okutuuka lwe ndiyavula oba Mukama n'antwala. Nina ekitono ekyange kati naye mba sobola nze nfuuwa omulere kati nga bwe muntadde microphone yinza okuba omulere gwange kati nze atudde oli n'asituka n'azina. Kwegamba bino bye muwoza bino si bya bufuzi tolitayalinga nedda ssebo paka Mukama lwalingamba nti sijja kisobola naye mba nkyasobola. Akati gwe can you imagine myaka 5 myaka 5 kuba music siba kiri kusaidi bantu baituga nti kati ze n'emyaka 7 muka natandika ndi 18 old natandika nina 18 years old. Kati olowooza nkubye music myaka okujjako ng'oli agamba kati waliwo n'abalala nga bombuuzizza kati waliwo abayimbi bano abato naye mwe Muzeeyi Matovu munaavadde ku stage kati gwe nze nkuganye gwe genda oyimbe. Kakati gwe oyinza okugamba abantu mwowiino nti onoovadde mu katale gwe tunda bibyo mulaba emmotoka awo mu paaka ziri mmeka si nnyingi naye buli omu afuna kiva mu nkola ye laba akeedi ziri mmeka naye gwe oli bwajja kyenjagala okugamba ekyo ekibungi nti oli kutayalinga ddi ndowooza mwe temusoma isu mwemubuukira somo gye bali bakuba jazz myaka 9 fuuwa omulere myaka 9 akyakuba jazz naye mwesi eyammwe yokubamu abajega manye abajega baba bangi okufuna obuzibu nze tetukubye nnyo asibakubye muli bajega ogwo kikyo tuba tusuubira ku Saturday abajega basinga obungi kibiki very dangerous oli simayo mbabuulire kituufu ate mbeera abajega nga muli bangi
problem Okay. ekikyamu yakiyita kituufu Tuza. kakati gwe nkugambye bagambe wano press conference Okay. Moses ameka naye tewali wakubiramu ne weewuluwa naye nga bamugambye okiraba sisi yenkola ya time is money my friend okitegeera ene munsonyiwe kuba olwali naye nze mbabuulira maabuuka mukole muve mu kyejo okiraba muve muki okuyiga tekukoma akati gwe atolaba okute kamera bwasooka gikwata bwoti njagala ombuulire wagikwatako naye kakati goyinza n'okugamba oli nti yono okiraba omuntu oyinza omuwa microphone nga kuyimba nga nayimba nga akaloboozi tekavaayo ne balaba nti bamwongeze ki naye nze muzeeyi bwe nzija ate baga nti katusale si kuwogana nina technical know-how I know how to use the microphone ekitegeera kati tuyinza okuba abantu nga balya tukuba mirere naye nze yinza okufuuwa nga sidisturbing banyumya naye gwe bwojja ng'owooza yongera volume eringa volume. Okay, mzee Kitega olunaku lwaffe olw'emyaka olunaku kusanyuka n'abantu bawa memories ennyimba zetukubye nnyingi ne tuzizaayo abantu ne bajjukira ega kusanyuka tweyoza ffenna abamu bafans baffe omuntu omuyinza okuwa olimba nasanyukanaga olimba olwo nali gindi nenkwana omuwala maama ebintu bwebiti kati ffe tuyimba ennyimba eza love educated songs ezibuulirira nakinaki naye tetugana kuyimba laavu naye siyinza kuyimba laavu nga nyimbayimba ebintu simejjayo ntekeyo simebiki ebyokuwemula bwemula owulira tetuli bantu baganda balina empisa ekiraba tuyimba ennyimba wadde olina omwanawo oba oli muntu mukulu nga toyinza ga nti kanveewo tetukwasa ensonyi tukuwemudde ekitegeera twagala abantu bayige okukola ki sibawo amateeka naye kuba ndi musician nina obbaga kuba gwe mulimu gwaffe abantu abaga okulwanalwana biki ebyo sibe kuyisaamu eggaali that is rubbish kati gwani erinnya Ronnie Genius Ronnie Genius weddira ki neddira ngo kati lwakyogera linnya lyo lyange olaba okitegeera so eggaali muzeeyi zikuyisa bubi gasiya kulwana owulidde eko kubeera kumukuleta ki kulwana okitegeera ffe tuli basajja bakulu abantu batubuuza lwaki temugamba ku bannammwe abayimbi naye siina gwe nyinza gamba buli gwogamba nze muzeeyi siina tabu naye bwafumba ebweru oba mutwereti baagala kuba bano olaga mumucekinga oyo gayi tolina kyomukoze owulidde kati ebintuntu bwebito tituleme kutya challenge oli bwayiiya olimbanga muwe crediti ye musajja yayimbye oba omukazi yakoze naawe yiiya kati gweyagala kubeerawo omuweka kati gweyagala kati abantu bonna balala balekeyo gwobeerewokka tekijja kuyamba thats why olaba omupiira tolaba amatiimu leero netwala nze mpagira wano mu Uganda mpagira vira twakuba abantu wano buli omu ng'atya vira naye leero ate batukuba ekitegeera Manchester United ngiwagira twatwala ebikopo ate leero tetulina olidde kakati toddawo nolowooza nti gwoli wakabi teri kipya ku nsi kuno abantu bakola dde ebintu owulidde kiringa boolaba abawala musore kati oli ayinza okugamba gundi gwe ndi muwala naye genda nkola owulidde oyo ayo kyagonja omulaba oyo abasajja bamulwaniranga kati gwoyinza okuwakana oyo naye nga kituufu naye kati teri naamugamba tebatya ddenja kakati waliwo abantu bafunanga state naye leero tebalina naye olaga oyo yali wakabi gonga owakana ti
okiraba kati ewe mbagamba mwabavubuka mubeere ne discipline owulidde mubeere naki ne discipline mwagala emirimu gyammwe mugiwe respect okitegeera Nze Matovu wazze nekulako ng'okuba omuleere ndaba okozesa amaanyi mangi ate nga 90% tukiza nti ab'emyaka gyano mumanya endwadde ez'enjawulo tekikukozesaamu mubi mu ngeri yonna outwise kati gwe wandaba wakindaba mu kintu mu njawulo kati gwe tofuuwa muleere kati gwe wandaba atya nti nze nfuuwa namaanyi it is technical kyeŋŋambye bano nti microphone kati gwe nyinza okuwa microphone ne boogeza n'okwongeza nga tovaayo kuba tumanyi technical know-how omuleere tetufuuyisa ntufuu ng'afuuwa omuliro mu nku tulina tekiniki tetukuba bukubi okitegeere simeyo bankuzeemu bulungi era saagala oniba kyewabadde obuuza tekirina kuba nkifuuye emyaka mingi naye nali ntandika nali mujega nga ndowooza nti ki omala gafuuwa nedda kirina technical style of it bano abayimbi abajja ku stage nga balinga abaleekaana obuleekaani wanje abayimbi abajja ku stage abajja ku stage nga balinga abaleekaana obuleekaani techniques anti tebaagala kuyiga kibi nnyo okutandikira mu studio kati buli omu ayagala kgenda mu studio n'atandika obutandiki yayagala ku recordinga which is wrong yiga basics kyeŋŋambye ono ti gwe kamera eyo watandikira wali ogikwata bwoti toŋŋambe nti nedda naye kati ogimanyi kubanga olimanyi technical know-how to handle the camera okitegeera naye mmwe omuntu nnaku bbiri ayimbeyo akayimba kamu engeri gye mugamba gwakutteyo naye oluyimba olumu lumala emyaka nze y'abaana abalala ate obuuza ki bwoza tuli awo ekyobuuliza kyabwereera anti byembagamba ebyo byakijega kati myaka 5 tubeerawo tetukokinga bantu okitegeera ebyo tobuuzanga ebyo kati oyinza okuga nti olina nnyimba mmeka awo sijja kutuuka mu Uganda music yaffe ebiki ebikyasinza okukunyiiza mpisa mbi zitya gyembadde mbagamba gaali simema gaali kati ebyo simema gaali egaali tumanyi bicycle naye abantu mugaali ey'okubba abantu eteyo gaali tuleme kuleeta bintu byakoome n'ensi yalina emirembe mmwe lwakuba temwalire naye mmwe mugyonoonye owulidde kubanga mmwe muli selfish mmwe mwepanka ofuna ku busente yagala kubulinya abantu ku mutwe naye nga gayo alina sente wali asirise agide na kaboda baga nti gayo alina sente oyo kukopakopa ebintu bino ebyanakiryeria kukasuka sente ebyo si bintu byaffe wano bwoba olina sente beera down to earth sibawo amateeka naye mbakola ki Mzee Matovu wa East African Giant akikubira Giant atya like omuyimbi akikubira n'ogamba ono enamba emu wange kuba nawe n'abafaani bo bangi gye bali ŋambye omu naye ate kati music alinga mmere oba ngoye kati mulina zino empale damage waliwo agifiirako nezisiiza kwambala damage kyekimu ne music oyinza okuba ebiyimbayimba byo nga nze zitombuulira ebyo biyimba bya kigenda yimba oluyimba omuntu afune imagination owulidde omuntu akole ki afune imagination naye toyimba nsima ejjayo nteekeyo njagala munda eri nnyo biyimba bya kikaki bane mweraba